Okusokera ddala why rationalization? Nze ndi archbishop mu preaching enjiri eyokendeeza ebitongole bya gavumenti era ndowooza nga ndi shadow minister emu ku landmark paper gye nayissuinga mu parliament ye yalaga nti budget ya Uganda tusobola okufissa trillion 5 senga tukola ebyangu okendeeza gavumenti ne tujjawo ebitongole n'okujjawo okudiibuuda. Tetwetaaga lecture tetwetaaga kusomesebwa nnyo ensonga lwaki tulina nationalization weeri kati nebe bakutuma okukomaga tokomagana musambya abaganda be bagamba Museveni kuva ku lubugo omusambya tekuvaako lubugo kujjako mutuba omutuba era gavumenti ya Uganda kino tukyogereko si buli kitongole nti yakijjeewo ebitongole actually bingi byasigaddewo ebitongole bingi byasigaddewo ekimu ekisinga okuvaayo mu maaso g'abantu ye KCCA eyina minisita baminisita aba babiri nebeera ne executive director n'omumyuka we balina ne permanent secretary then an executive director n'omumyuka ne badirector nebeera ne road mayor nga naye yina executive committee seeke executive committee nebeera ne council eyina ne speaker waayo nolwekyo bw'oba onoonya kusooka kukoma ku duplication tujjawo KCCA oli yandisoose ku KCCA n'agijjawo netukuwulira amaanyi go era n'abagamba nti ebintu byonna biddukanizibwa bulungi nga biri mu ministry za gavumenti ne Bank of Uganda tugitwale mu ministry y'ebyensimbi kati dombo bwe tuba twogera ku bintu bino ekitongole URA ekikuŋŋaanya omusolo bulijjo tekiriiwo ndowooza bannandala we yali mu URA yali in charge of taxation nga department olw'obwetaavu eggwanga lye bweyina bateekawo ekitongole ekyetengedde naye kati kikuŋŋaanyize omusolo era kikoze bulungi nnyo kikuŋŋaanyize omusolo. Gavumenti ya Uganda be yagadde okutunda n'okusima amafuta olw'okuba amafuta nago bizinensi eyeetengeredde yateekawo ebitongole bibiri yateekawo Uganda Petroleum Authority neteekawo ne National Oil Company nakwadde gavumenti yali yagamba dda nti ebyokusuubula yabivaamu gavumenti ya Uganda yali yagamba dda nti ebyokusuubula gavumenti nze poor trader tesaanidde kubeera mu byakukola ki mu byakusuubula ne bekwatuuka ku mafuta twalina okuteekawo company lwaki olwa international practices mu nsi yonna ebizinesi y'amafuta teddukanizibwa ministries za gavumenti mu nsi yonna si kyangu kuŋŋaanya musolo ng'okozesa ministry yaki ebyensikakati teri nsi erima mmwanyi ng'ezitunda ku katale akensi yonna ng'eri serious mu kulima emmwanyi ng'ezitunda ne mu katale ekozesa kye bayita bonna bakozesa kye bayita agency model basaawo ebitongole ebyenjawulo okutunda n'okulabirira omutindo gw'emmwanyi medi lwaki n'abatuuliza lwaki emmwanyi UCD esaanidde okubeerawo nti ffe ono abadde mutuufu emmwanyi ze tulima wano ffe kumpi si ffe tuzinywa emmwanyi ze tulima wano tuzirimira abalala be balima olw'ebirwadde ebizzeewo mu nsi naddala kati ng'abantu babadde bagenze mu tekinologi endwadde zo tezikyabatta zivaawo nnyo ku biki bye balya kati abalya ensi zonna ezitunda ebintu ebweru naddala ng'abantu babirya bagala nnyo okukakasa ensi ziri nga tezinabigula nti omutindo omutuufu gwetagisa tezirina bulabe ku bantu baabwe kakati ensi ezaagala okutunda ebintu ebyenjawulo mu nsi endala ziteekawo a quality assuring agency
ekuma omutindo egulabirire guleme kugwa. Abantu bano abawano basigale nga bafuna ssente babalimi nenda nga bali kubanga gye omutindo gwe gye gukoma okuba ogwa waggulu gyokoma okufuna ebbeeyi oyinza ogifuna nga si lwa bungi lwa mutindo gw'olina. Wano oluki bakulembeza olwo Muwanga sala kusala bagamba sima bogerako omutindo naye nze ntambule kaawa bw'olina Mustabaka tebajjayo wakakebe bajja wali bamujja mugunzi mukisowaani wali empeke zebaleeta ne bazikazaawo. Kati kalumanywera we nawe twajjidde bano bwe batalina nsonga kati bonna bakkiriza nti ministry ya agriculture olwaleero ne bwotwalayo emmwanyi terina busobozi kutwala mirimu gino UCDA gyebadde ekola. Anti kyebagamba bano bennyini bakkiriza nti UCDA manya ministry of agriculture terina eby'obulimi kutwala ekitongole kino terina busobozi kaakano okusobola okutunda ki emmwanyi nakati manyi tuteekewo windo ya myaka 3 naye etteeka lye baleese ako tekalimu. Etteeka lye baleese bagamba jjawo dissolve UCDA jjawo eno boogera kirala. Etteeka bagamba clause 3 and clause 4 ziri kuki abolish dissolve UCDA jijjeewo. Kakati UCDA jojjawo olwaleero yeyina ebbaluwa eri accreditation ensi yonna ekitongole kyane bonookisaawo kijja kukola application emyaka 15 yes kijja kukola application ebupya okukkiriza ate okikoledde mu kiseera ng'emmwanyi kasookedde babayawo lwesoose okufunako ebbeeyi eyawaggulu olungubanguba kyojjawo kyaleese $1 billion emu 1.4 billion bwe butabalika bwa Uganda obutabalika bwa Uganda butaano okijjawo meti kakuleka amazima saga kuleta bukyayi waliwo eggombolola emu gye sijja kubuulira yafunye billion 3 abalimi njogedde n'abagula emmwanyi ng'olina ndaga ku kitabo ng'eggombolola emu abalimi b'omu actually waliwo eggombola gy'ojja okubulira ewaffe twagibaze muluka nga gwafunye biliyoni eziwera 5 omuluka abatunzeemu emmwanyi. Kakati kino kituukibwako abantu bali bulungi bayeesiimye. Kakati okitatanka ate kyogamba nti kino kookijjewo gye twawulidde no Katonda omulamu talyanguze bye byasibidde nga tutegedde nti etteeka lino lireetebwa kulwanyisa eggwanga erimu ekyatumazeemu amaanyi kubanga owenjogerera ono akimanyi emmwanyi Buganda eyinako 60% ku mmwanyi za Uganda 5 emmwanyi kyafuuse ekirime ky'eggwanga yafuuse bendera y'eggwanga mu by'obulimi. Ministry of Agriculture yeyina ebikajjo yeyina taaba yeyina vanilla yeyina kasooli yeyina buli kimu naye ebyo byonna byagirema. N'olwekyo tubuuza bano yazze kutuddamu birala tubuuza bino tubuuza pulezidenti w'eggwanga na bano badombo mutima ki nemukikolera nga gye muliko ne point of common sense eya logic temusobola gituukiriza kubanga munsi yonna bebatuse bebakola naye twategedde naye era medife abali ku mmwanyi tusaanidde tugambe bano badombo emmwanyi temugitunuulira nga y'Abaganda emmwanyi ate ne Buganda si Baganda by the way medinza ababenkiikiriramu ninamba Silvia neyebale ninamu ono waani ow'Nakaseke Nyangole ninamu n'omulago bayita Museveni weeyo mubende tebalina nabika so ffe tuli ggwanga twasukkawo awo okutunuulira so temututunuuliza ne mutuzza mu byamawanga. Museveni yagambye ku ssimu no banga tewayi omusajja okonzi kiki Museveni mwanyumiza
ffe ng'ababaka ba parliament twasalawo okukola buli kisoboka kyonna okutaasa emmwanyi kuba tumanyi mutima gw'abantu ki baffe ng'etteeka lijja mu parliament ku ssaawa 4 twasaba sipiika tumusisinkane tumunnyonnyolemu sipiika tumunnyonnyolemu nti kyagenda okuyisa kijja kudibaga eggwanga lino kijja kukosa omuntu wa buki wa bulijjo kwa sipiika baabategeera olugendo oluusi lukola ki lunafuwa lwemuonakimanyi ti sipiika baategeera ensonga yammwe ateeka n'akazito okuba naga lwaki temukkaanya na bano so netuga ate nga olukiiko entwala olwa kokasi mulimu bonna mulimu zendi wano sebamala wa DP mulimu NRM netugenda tusikana sipiika ababaka nga nkaaga betwamunnyonnyola bino byonna n'alabalabiki leka naye bannange eno ensonga si yange wadde nze mbategedde emikono gyange giritayi nze ndi mukombozi mandwa gyali mu mangu ago nga tuli mu lukiiko namukubira akasimu nayimirirawo mu nsonda namunnyonnyola ndikyogeddeko ndowooza ng'oli kyamatira nagaddaye bwoba tomatira wano wendi nde n'ababaka bonna abava mu Buganda ssentebe waabwe waali kajje kamukuwa kunnyonnyola ebibakola ki byebagamba kati ng'olina bibiri bw'ogaana waliwo ababaka ab'NRM abaagala okutatambula na pulezidenti ne baagala bafune ensonga lwaki tebatambudde naki naye baganya ebya kokasi bategaali omusajja lwaki tewayogedde naye kogwe nkijimpe nanyini mufu yakwate wakola ki awawunya yasooka kumpita mutuju nagagwa omutujju ebbanga lyo nankuwulira okola butuju bwokka mu ggwanga lyo nengamba lwaki tunkwatanga nangamba ebirala osiga bukyayi nayogera eddakika nga 3 wateregenda nemusajja mukulu n'abadde ati kamutolere ku salaamu akakkane mugamba yiwe ekiseerese salaamu aleikum olwo naga nti mu nsi ndakoze ensobi ono nandisoose okumubuuzaako nange nemufunirawo nemuwalalira nemubuulira bino byonna byenjogedde nemugambe emmwanyi eno ki nagawo nkutegedde naye kati mwe ffe nga gavumenti ng'ekibiina ky'NRM ffe twasalawo UCDA twasalawo nemuga nti mukolerera abantu bino byemukolerako si byammwe si byaffe senaawe abavasi ffenna waliwo abantu ababulijjo miliyoni 12 nagamba kati ndowooza nkutegedde bw'oba olinamu ensonga ey'amagezi Kiryowa waali kubanga amanyi nti Kiryowa memba wa kokasi atone geno kubanga olwo nga tungamba nti etteeka lino ne bw'oba oyagadde kutwala mmwanyi mu UCDA wakiriza UCDA ekyo gijjaawo gwe teekateeka ministry yo beeribange ebanudde olire teteyabaddewo nagamba bataliwo kambasindikire bright ki lwamirama mwogere naye mulabe oba ensonga yammwe eyo tulina be tugisobola ng'olwa abayalinga akkiriza mu bukwesikwesi tutuka mu parliament sipiika ngamba nti genda oyogere ne bright nga bright azze minisita w'ebyobulimi mugamba sijja kwogera naye nze kakangende ne honorable Patrick ki Nsamba tuba mu gye bayita speakers VIP lounge tunyonyola bright atutega minisita ategera nti bo bamanyi nti bagenda kuteekawo n'ekitongole kirala kye bayita National Food and Drug Authority eyo ejja okubeeramu emmwanyi nga tumubuuza nti obeeyo tonnagiteekako kati bw'atannagula frame ya mmotoka lwaki ogula yingini muba munyumya tuba tunyumya eno ng'ate tugenda tula ku TV ng'ate sipiika ekiteesa akitadde mu ddiiro bantu batandise okiteesa kati nga netwogera tebikola amaki makulu ebisinga omukulu abinnyonnyodde ate nakadde tulina katono okusookera ddala mwebaza okutangaaza kutya ebibiina oba ebitongole ebikola kumwanyi kubanga Ethiopia waliyo Tea and Coffee Authority, Kenya waliyo Coffee Directorate kuva mu 1933. Ekitongole kye twogerako ekya UCDA tekibangako mu Ministry of Agriculture. Coffee Marketing Board yatemwamu
ebitundu 2 nabasigalawo Coffee Marketing Board ne bongerako akagambo limited okukola ku by'okutunda emmwanyi, then ne UCDA nebaawo okugoberera omutindo gw'emmwanyi nga chairman wagunnyonnyodde gugenderamu n'okukebera ttaka ki kw'olimye emmwanyi, kubanga kye tufaako lyeddekende lya ensigo egenda okuvaamu. Mu byonna ettaka lya wano mu Buganda lye lisinga okuvaamu eddekende erisinga. Era kyova olaba nga abantu bettanira nnyo okulimira emmwanyi wano, era eya wano yesooka okukola ki? Okugwawo. Sibalwisa eyo waliwo gye bayita clause 5 mu tteeka eryo. Bamukuluka ejjono yagenda okunzibuunulira. Clause 5 of the Act says, an act to abolish Coffee Development Authority. Coffee Development Authority. To transfer the functions of Coffee Development Authority to the Ministry responsible for agriculture. Nti emirimu gya UCDA to provide for the Ministry responsible for agriculture to regulate, promote and oversee the coffee subsector. Nti Ministry of Agriculture yegenda okuteekawo ebiragiro, yegenda to promote okutumbula n'okubakalabaalaba ku bikwatagana n'emmwanyi, to provide for the Ministry responsible for agriculture to regulate all on-farm and off-farm activities. Nti Ministry of Agriculture yegenda okulabirira ensonga z'emmwanyi zonna okuva mu nnimiro n'ewabweru waki w'ennimiro n'okuva mu nnimiro. Kati ejja kulabirira ng'osimba ng'okola ki, ebyo byonna egenda birabirira, n'obonaaba oli ku kyuma n'ebirala byonna yegenda obirabirira. Naye ekisembayo, to provide for a coffee auction system, okuteekawo engeri emmwanyi gyeyinza okutundibwa ku nnyondo. Kati buno obuyinza obujja mu Coffee Development Authority obukwase minister ateekawo instruction akere bukeezi ku makya ateekawo nti no emmwanyi gitaddeko license. Mu tteeka muno tekiriimu oteeka kyentegeeza, naye ajja kuba ayina obuyinza obugamba nti akati under instrument number bweti emmwanyi eteekeddwako license, under instrument number gundi emmwanyi eno ejja kugulibwa gundi yekka, under instrument number gundi emmwanyi ejja kubeera bweti ne bweti. Kubanga obuyinza bwonna mu clause 5 obujjeeyo 3 ne 4 ziri ku abolish and dissolve. 5 ye kumpi ekwata obuyinza bwonna obw'emmwanyi nebuuza Ministry of Agriculture, ate bwe banaamala wansi nga bagamba nti bino byonna bijja kubeera bya Minister responsible for agriculture. Era midi wetwogerera gavumenti yamaze dde okusayininga endagaano n'ebitongole bino tebabibagamba baddombo, emu bagiyita Coffee Park eri erwashama Coffee Park, endala Inspire Africa, endala Vince Coffee eya Peneti, endala Chinese Communication and Construction Company. Zino mukanyomeraako nze naawe weyongereyo okitegera kyentegeeza n'olwensonga eyo kati nze bannayuganda lwaki bateekawo nti nno emmwanyi etundibwe ku nnyondo, ojja keera ku makya nga togoberedde biragiro bino. Okitegedde bakusanze n'emmwanyi zote n'ensawo y'emmwanyi ogina ku kagaali ogivuga olina gy'ogitwala, bakubuuza empapula zaayo, olina license nedda, okkirizibwa okugivuga nedda, wagisimba wa licensinga bagambe nti omuntu okubeera n'emmwanyi olina okuba nga olina eka namba. Okitegedde oba half acre togiina, bakwate emmwanyi yo bagitwale, bwe bagitwala bagende eri bagitunde ku nnyondo. Kino tetusobola kyewala nti emmwanyi esimbibwa mu Buganda, era emisuwa gyaffe wano mu Buganda gye gisinga okutegeera emmwanyi. Naye Bugishu egitegeera. Mukulu Nandala Mafaabi balina Bugishu Cooperative Union, era eyingiza obuwumbi, eyingiza emiliyoni za $44
buli mwaka nti tusuubira nti n'emmwanyi terimba limited gye tugenda mu maaso eyo ejja kutuuka ng'esobola okuyingiza obuwumbi oba emiliyoni za $5 6 100 ng'esobola okugula emmwanyi n'eziza mu bantu baayo era n'ezitwala kubanga Bugishu Cooperative Society ekola obuwumbi ana bumeka mu buna era emmwanyi yaabwe etuuseeko ng'egula gumu 3 gumu 4 gumu 1/2 naye ng'eyaffe wano ekyali ku 6 ekyali ku 8 wetuviiriddeko emabega kubanga bali babadde bakitegeera bw'abanga Nandala yagala kwesimba kuba president obanga na wano waliwo abaagala okugaggawala abantu beesimbe kuba president ng'okwesimba kuba president kyetaagisa ssente ng'oli mukulembeze wa ggwanga kiki ky'osooka okukola kuba temako mikono kubanga okimanyi nti akalulu wakafuula ka ssente ate abantu bagenda kuba baziina n'olw'ensonga eyo ogenda kuddayo balimbe ki ewange mu constituency yange ndowooza mpezaamu emmotoka 2 ne pikipiki eziwera 3 oba 5 ku mmwanyi sizoni eno ekoze eki ewedde abantu abaguzeeguze emmotoka abantu abaguze zipiki ate emmwanyi okumanya yafuuse yatunzi nti n'abavubuka kati we basinga otusaba endokwa injiniya totuwaddeyo ku bumwanyi injiniya totuwaddeyo ku kamwanyi kati wano kyafuuse kirala n'olw'ensonga eyo njagala okulabula nga mmaliriza tulinga abasaaga omanyi abantu ensinga enaatabanguka bitandika mpola mpola bwe butuko okutta ekintu ky'abantu miliyoni 12 n'ekitundu n'okidibagadde bagaawo ng'olowooza ng'ojja kuleeta etteeka ojja kwekolakola kino naye kati kino ekintu tekikyali ky'abazeeyi emmwanyi si abazeeyi abavubuka ate bo tebawuliriza era tebateesa kyebabagamba kibakola ki ekibakwatako ekibaluma kibakola naye n'abantu sekinnoomu akutte ku ssente y'emmwanyi n'atwalako omwana we mu ssomero eddungi n'ajjanjaba ku mulwadde n'atambulako bulungi okumuzza emabega okumulaga nti nno emmwanyi ogitwala kijja mutwalira kinene nnyo okuddamu okulowooza gwe by'omugamba nga gavumenti musindiikiriza abaana abali mu mmwanyi n'abantu abali mu mmwanyi emiliyoni 12 n'ekitundu okufuna kye bakola okulaba nti bejja mu tteeka lino ate tujja bayambako kakati bali bamanyirira enkola eri kakati kino kyayagala okukyusa era kyabuuza bannayuganda obukyabuziba ekalangala kugambye nti bwe yavumbula nti okulima ebinazi kikendeeza ssente ze tukozesa okugula butto abaaliwo bayomba balwana naye kakati abali ekalangala kyebafunamu bakimanyi n'abantu abalibeerawo mu myaka egijja kakati ekisembayo sebo accreditation tebagiwa UCD accreditation bagiwa ggwanga era process ya accreditation werina wano nyizo gisoma nenjiyitamu bagiraga nti accreditation okola kino n'okola kino n'okola kino bagiwa ggwanga kyobalaba nti waliwo abagenda ebweru mu lukiiko waliwo abagenda mu lukiiko ne Katikkiro najalo n'ayomba ne bagenda ne bagamba nti okutunda emmwanyi tukugjeyo mu katale k'eggwanga President Yoweri Museveni tayisanga dikuri n'ateekawo UCDA kyovula ne mukugijjawo ne mukugijjawo tasobola talina wadde buyinza butuula wali mu ofiisi ye olwaleero nga President wa Uganda n'agamba nti eveewo tetawuyina kyena teyagijjeewo nkugambye talina buyinza Yoweri Kaguta Museveni butuula mu ofiisi ye eri ya President n'agamba nti UCDA eveewo babadde bagamba nti nakyemalira naye kati babagamba agoberera amateeka kirungi abantu bakiwulire njagala leero Katonda akumpadde kubanga obadde onkulire ku mikutukutu ng'omisiridinga oli wano so President talina buyinza bujjawo UCDA general tabuyina ayina obuyinza obujjawo UCDA oba obugiteekawo buli mu kintu kimu parliament yasinza ababaka yes president yasinza ababaka president ayinza okugaba oluzaalo yasinza ababaka naye tazaalisa yasinza ababaka kitegedde so kati ku nsonga eno ekyo kiri ky'ababaka kyala nze ndi constitution ya parliament tiyeteekawo UCDA era mu kugijjawo yegijjawo n'ekyo kiri kyebagamba nti nze nagiteekawo kanjijjewo nedda tagiteekangawoko
yaleta ekirowoozo nebaawo asobola okugaba oluzaalo tazaalisa kweno nsonga so si ate si buli kyozadde okijjawo kati naye ensonga ngimaze eyogamba nti pulezidenti kakati eyokubiri ensi zonna zirina ebitongole mwezitundira emwanyi UCDA terina faamu ya mwanyi UCDA terina wadde nasale bed tegabandekwa endekwa esobola ozigaba naye terina mmeresezo nti UCDA eyina mmeresezo eyayo UCDA terina wadde omusiri gwaki ogw'emmwanyi UCDA terina wadde factory esunsula ki mwanyi implied. Now UCDA ekyagiteekisaawo kukuuma mutindo gwa mwanyi. It's a quality regulatory authority. Okulaba nga emmwanyi yaffe buli kaseera eba ya mutindo kyekya UCDA. Era UCDA tebeerangako etembe ya mwanyi ndokwa. Oyo Operation Wealth Creation yaliko ku kasegimenti aka akatono ako kuzijja muki naye UCDA emmwanyi omutindo gwayo ogukuuma otya otandikira okuva ku ndokwa. So olina okutunulira national bed gyokoze eki bagitaddeho batya kati UCDA ya training abakugu mu byaba national bed ne training abakugu abalabirira bogisimba ne balabirira bogikola ne balabirira treating account ne balabirira boginoga otekodde okunoga emmwanyi koleki ejanika ne boba gwena kyuma bogikuba ne bogipakinga. Kakati bali abazungu abadde emmwanyi abatali ffe batwala ebbanga ne bajja ne baga nti kino ekitongole kikyaddemu obwesige betulaba sitampu yakyo emmwanyi evudde mu Uganda ebeera eyina omutindo kyebayita accreditation. Ne bagigamba nti kino musi yonna teri made nsawo ya mmwanyi teri nsawo buli nsawo zowulira obukwadde bwe twatunze bonna buli nsawo eriko stamp ya UCDA. Omuzungu bw'agiraba ensawo ya UCDA basobola okukolayo random sampling to check quality naye kibamalira kyebayita father kifaya nti UCDA emalira abanywi b'emmwanyi bukoki bonna ne kiba nga kikoze eki bakimalidde. Kakati ekyo UCDA gwe mulimu gwayo. Kati obuzibu buvaawa abagamba nti bagenda ku bya UCDA kukendeeza sente. UCDA bekateekawo kafyako nga bagiteekawo bagamba kasesi ti UCDA tebeere nnyunyunsi enkwa ku nte ya Uganda. Nolwekyo emmwanyi ya bbeeyi esobola okweyimirizaawo ekitongole ekigikuumira omutindo ne bateekawo kafi. Kati gavumenti nereeta polisi nti buli sente esolezebwa ekitongole kyonna egendanga mu kitavu kyaki kya gavumenti. Era UCDA mu kitavu bemala buli kitongole ne kiwaayo embalirira yakyo kifune ki sente. UCDA omwaka oguwedde yateeka mu kitavu kya Uganda bilioni 86. Bajeti ya UCDA yali ya bilioni 44. Ekitegeeza ku net value yali budget neutral. Actually ye yawa sente. Tewali zaava mu birala byonna zigende ziddukanya eki UCDA. Ekyo abalina obuzibu tebakirabe ekyo. Kakati no inge tunabitukako omuntu ng'ofunye omutima omubi ebyo byonna oyinza obiyitako omuntu yakukyaba media ayinza okuyita omusezi kyomusisi oti omusezi oyo nakwita n'owettweddene kakati kuba yakukyawa kakati mbadde gamba nti UCDA mbadde njagala leero nnyonnyola abantu kati ekyo nakyo ne kibaawo nti UCDA teri parasite si nyunyunsi si mando kanyunyunsi ku sente y'omuwomuki w'omusolo omulala okujjako ab'emmwanyi bennyini bebeeyimirizaawo ekitongole kyabwe. N'olwekyo biri byonna bye bayogedde ku Coffee Development Authority ku biki ku Dairy Authority ku biki bye baggyeewo Population Council biki ebyo bibadde tebirina 10 kyonna nga binyunyunta. UCDA kati tenyunyunta. Kakati nzize negamba nti si buli kitongole nti bakikoze eki bakiggyeewo. Kati
kati obuzibu ne bujja obulala eroga nti ffe kyova tugamba nti president omuzungu agamba what isn't broken don't fix ekintu ekitambula obulungi tu UCDA negenda egamba nti netugamba bwe bagiteekerawo tulina ensawo z'emmwanyi obukadde 2 kati twatunze obukadde 6 n'ekitundu bwe bukadde 4 waliwo abagamba nti si bya UCDA bya operation wealth creation operation wealth creation teyagaba ndokwaza mmwanyi zokka yagaba obutooke yagaba obugogoya yagaba emiyembe yagaba obulimaawa yagaba vanira biruwa njagala kwebaza kubanga obadde n'ebibuuzo byoleese bisatu omwami Suluma njagala kumwebaza olw'ebigambo ekibuuzo kira kyabadde kyesaakuwadde gavumenti egamba emmwanyi n'okukulaakulana n'okutuuka weetuuse okuba ffenna katugira kirwanira erikola ya gavumenti ya PDM gavumenti yaleeta enkola nyingi tulonde obumyu tulonde obubuzibuzi tukole ki lwaki kino ate kyo byebirala byeteekamu sente byakola bitya sebo njagala kwebaza ebibuuzo obuuziza bingi nja kubiddamu okusinziira we n'ata ssimu okutandikira kubanga waliwo ababadde batamanyi mu nsi eyo ebweru ti mu Uganda tulina ebitongole ebikola obulungi era bano ab'opposition b'owulira kati abasiima kiri tebavangayo mulundi n'ogu kusiima gavumenti ya Uganda kukiteekawo era n'okubuulira bannayuganda ti gavumenti yasaba ekitongole kino kikola omulimu mulungi guyamba abantu kakati abantu batandika okwewuunya tikati ogubadde ku luno gubadde kutya tubadde tugenda mu kalulu nga UCDA weeri nga batuvumirira kati balabye tugenda twagala kulongoosa ate kino si kipya mwami Meddi oli musajja mukulu nze nali mu palamenti mwami Museveni ng'agamba nti tugendeeze ebibira by'e Kalangala tusimbe ebinazi ekitaayogerwa ku nsi kuno balowooza nti gavumenti ya Museveni mwami Kawanga eyali akiikirira Masaka abaakulira e Kalangala ebigambo bye bataayogera nga tebiri ku nsi kuno ne bagamba nti gavumenti ya Museveni erwanyisa Obuganda ekola kino ekola kiri naye kati gende Kalangala olabe ekiriyo obuze banakalangala bali bubi nnyo mwami Lukyamuzi yakola olutalo ne Kawanga ne banna abamwegatako ne bagamba nti gavumenti ya Museveni yali mbi n'ekitongole kino ekya UCDA okujja nga bajjawo Coffee Marketing Board lwali lutalo mu ggwanga bannayuganda tebagala kuddayo mabega kulaba byaliwo naye nga baali bagamba nti waliwo ekitongole kya Coffee Marketing Board kyakolanga kiti kyakolanga kino naye kati ne bagamba nti tunakola tutya kale njagala nkubuulire nti obeera omukulembeze obeera n'obuvunaanyizibwa okulengera ewala n'okulungamya abantu b'okulembera wa awasinga obulungi gyoyagala obalaze era mwami Museveni abasinga obulungi bwagala bannayuganda balage bwe yabuuza n'agamba nti katubale sente ziva mu mmwanyi okuva emmwanyi lwerimibwa n'etundibwa n'etuuka mu kunywa kyayi emmwanyi evaamu sente meka era ku mmwanyi ezo ezirimibwa ne zitundibwa Afrika oba omulimi wa Uganda afunako sente meka yalaga ensi yonna n'agamba nti ku biliyoni za dola 406 eziva mu mmwanyi nga zitundiddwa mu kunywa kawa Afrika ne Brazil n'ensi zonna ezirimu emmwanyi zifunako biliyoni 45 zokka lwaki bannayuganda baga twagala okubeera abajega nga tumatira ekitono lwaki tetukola value addition bw'otunulira ensi omubuuziza nti emmwanyi zitunda zitya ensi ziriendere mwe bagitunda batya ensi esinga okulima emmwanyi mu Africa benchmarking bagiyita Ethiopia obutafaanana nga ffe bo emmwanyi ezaabwe bo bennyini basinga okuzinywa kati bo singa naffe tulinga bo ate kubanga kawa bwoba omunywa
omunywanga wa bbeeyi zanga ndi ku Ethiopia kubanga yeggwanga erisinga okulima emmwanyi mu Africa era nga bo emmwanyi ezaabwe ezisinga byazenywera baba bazinywa ekitegeeza nti bazongerako omutindo okunywebwa kale ebbeeyi omuntu gyagulirako kaawa aleeta ensimbi nyingi eri abantu n'eggwanga okusinga abatunda ekintu nga tokitaddeeko mu bbeeyi. Kati eggwanga eriddako mu Africa ye Uganda ye namba 2 kubanga ne mu nsi yonna batuli namba ya 8 mu kulima n'okutunda emmwanyi wabweru. Kati Museveni bwe yali ng'atunuulira value chain y'emmwanyi n'agamba nti lwaki Bannafrika tumatira olwa bbeeyi entono kubanga omulimi gy'afuna olw'omuntu aguze kibooko watya ng'emmwanyi zino zisiikiddwako ne zongerwako omuwendo ne zitundibwa nga ziri ku bbeeyi eya waggulu. Kati ekyali badde kyebuuzibwa okubuuza Museveni oba gavumenti singa kino kyakubeerawo kikolebwe kitya kubanga edda we twalimanga emmwanyi twalina zikooperative ezimu zaagwa mu biseera eby'olutalo ezimu ensimbi juzi Museveni yaziwadde baziridde mu palamenti mwawulidde n'ababaka abamu nga bakwate kaakati ebyo byonna ne bibanga bizibu ebiri mu kulima emmwanyi. Kati Museveni yajja n'agamba nti Bannayuganda bampa obuyinza okuddukanya eggwanga lino n'okukola emirembe n'okulaba nti tulisumuusa we libadde. Kati yeebuuza nti ekyo tunaakikola tutya? Kati okikola okusinziira ku maanyi g'olina n'obusobozi bw'olina. Obusobozi bwe yalina nabaga nti ebitongole bya gavumenti ebisinga ebikola emirimu egifaanagana either biveewo ebidiiwuda nabyo biveewo oba ebyetaaga okuyamba bigaatibwe kubanga ensimbi ze tulina tezimala era ekyo bano ababaka bakitandika dda kubanga waliwo ebitongole bingi. Kati bwe kituuse ku kitongole kya kaawa ababaka ne baluma n'okwengulu ne bagaa nti kigenda naye nga bwe mbadde kugamba nti bo bennyini abatajjangako okubuulira bantu nti NRM yakola ekirungi okuleeta ekitongole kino. Kati wegambye nti bakijjawo lwe bavaayo okugamba nti ate ekitongole kino kirungi nnyo. Njagala kwebaza Katikkiro kubanga yavuddeyo n'alungamya eggwanga n'abuulira eggwanga enkolagana ebaddewo nti ne gavumenti yawa obwakabaka endokwa z'emmwanyi obukadde 10 abantu babusimbe. Kakati gavumenti etayagaliza yalibadde ekola ekyo naye bino byonna bivuddeyo kubanga twogedde ku kitongole naye nga n'abadde bakikolamu bakitundamu emiti gy'emmwanyi nga tebalina biboogera naye nguwadde ekyokulabirako nti ekalangala byaliyo. Mwami Museveni wano twali wano mu palamenti Namanve nga twagala okumuggyawo. Mwami Museveni n'atugamba Namanve atuyamba ki? Lukyamuzi naffe nga tugamba tutaasa butonde bw'eggwanga. Mwami Museveni n'atugamba nti abavubuka bagenda mu masomero kati obuzibu bwabwe emirimu egy'okukola. Namanve tumuggyewo tuteekewo industrial park abavubuka balifuna we bakola ebibira tuli bisimba walala. Amalowooza gakubagana Pulezidenti agambye eveeyo nga bwenkugambye abakenkubaga nti eyo nsobi anti ensobi kubanga gwogirabawo ensobi endaba tefaanagana kubanga kati obwetaavu obuli mu ggwanga kati obumanyi. Juzi nali ku yunivasite y'emukono nendaba abavubuka abafuluma buli mwaka abavubuka be batiikira basooka emitwalo 10 naye buli avaayo anoonya mulimu gwagukolebwa. Bw'ataabeerera mulimu ebibiro oba byagala oba tobyagala bajja kubitema bafumbise enku teyagenda kufa njala nga tafumbye. Sebo ng'amaliriza ensonga njagala kubiriza ababaka bano ti obuyinza okuddukanya eggwanga wabwe wa Museveni mu kalulu. Kakati ye n'alengera ewala n'asalawo nga bwe yasalawo ekalangala n'atwalayo ebinazi abawakanya naye kati genda ekalangala olabe ebivuddemu. Kakati nga tugenda mu kino ababaka nze kyenjagala babuuze gavumenti singa ekitongole kiba kivuddewo emirimu gye kibadde kikola naye emirungi egisuubirwa okwongera ku mutindo gw'emmwanyi gavumenti erirwedde okukiisa mu minisitule
era nteekateeka ki ebaddewo era bakole ne waka pulaani nti mu bbanga bwe riti tujja kugendanga okukebera minisitule tulabe wawo batuuse naye tebagenda kuyimiriza mwa Museveni ng'asazeewo byagala okuddukanya n'okukyusa obulamu bw'Abannayuganda kuba kati basiima kati naye mabega tewali abadde asiima kubuulira abantu nti ekitongole kino kikola bulungi era kyaleeta ebintu ebiyamba Omunnayuganda. Emmwanyi ya Buganda oba ya Uganda? Emmwanyi dom emmwanyi ya Buganda Uganda omanyi simanyi kyebambuuza saidi eyo mbadde saagadde kugendayo naye mpayi dakiika 2 ekintu ekyo kya Buganda ne Uganda kyoyogera ennaku ezo nagenda mu palamenti nga vice chairman waffe NRM afudde bye nalaba mu palamenti byankaabya amaziga ze nali emyaka 2 emabega mukama wange nali naye mwami Muwanga Kivumbi naye bwe nali mu palamenti juzi jjo ly'abalamu wano nalaba ababaka be batwalidde omukulu bamwogereko bibyakoze nga buli abasituka okutwala ekimuli okuganzika ku sanduuke bagendera mu mawanga gaabwe. Chairman wa Buganda n'atwala ekimuli, chairman wa Busoga n'atwala ekimuli, chairman wa Basebeyi fumitiriza amawanga gali mu ggwanga lyonna. Neneebuuza palamenti yakadde omutindo okuba nti omuntu asooka kweraba ng'ali mu palamenti y'eggwanga nti ekyo kye basokotisokoze okusoosowaza. Kati bino by'owulira n'ennimi ezirumira Manuel oteekyenkubuuziza nti emmwanyi kirime kya Buganda oba kya Uganda? Sebe emmwanyi kirime kya Uganda. Nabwokoma kikidde kukyebagamba nti ffe batufulya ddambu tuli bubuwambe bo bwe baagala kubatambuza. Medi olwaliro nze nendivayizinga notisi zange ez'ekitabo ky'omwami kya Professor Samuel Lunyigo yawandiika ekitabo Uganda an Indian Colony ng'ayogera ku bannansi bwe baali mu byenfuna. Nze mba ntunira ekintu kya rationalization ezikalanya ne Professor ne Dr. Suruma nti Mwami Museveni nga bwe tumwogerako wano kyolaba akugamba si kyabategeeza era omulaba ayogera ebigambo bingi okunyonyola ekigambo yatunyonyola yayogedde Olunyankole n'ayogera biki nga nyonyola rationalization era omulaba mu bbaluwa ze zonna UCDA ajogeraho katono ayogera simanya yunura bweri parasite n'ayogera ebirala n'awa faamu ye bwagikulira mutabani n'agikulira bino n'abinyonyola naye ng'olaba kino kiganya okukinyonyola era bwe nagambye ndowooza Bakivumbi singa batupangira omupango gwaffe nga badde boogera ku nsonga mu palamenti era singa Kivumbi mwalondayo abantu jasi 5 bokka si buli omu n'agyogerako kubanga bambi abantu bangi bazze nga bambi nabo bawagira naye nga submission nga tezenkana ez'abaana abali solid buli omu n'ategeera ensonga eno nevaayo mu kinyusi kyennyini nti ekintu ekiri underlying waliwo kyesaalabye bulungi kitavaayo bulungi. Mwami Museveni yateekawo bino ebitongole n'ateekayo abantu n'abawo emisava emiyitirivu kibijjudde sikaano mpitirivu bakulenge gye bazikusolozangamu nga teziva mu gavumenti. Si kino kyokka ngamba ebitongole biyitirivu nga bateekayo erosima gundi Medi gwoba ogikulira. Mwami Museveni ayina empanika gy'agamba nti gw'otambula n'omusaala person to holder ti Medi nkuwadde miliyoni 4 ono mwadde bweziti ono mwadde bweziti. Kati olwayo bimaze okukola sikanda empitirivu ali mu kubifunza abiggalawo omuntu yeebuuze kikyali mukola ffe nga abaasomako auditing bye badde olaba abajja ne bookya ebiseera nga bagita Public House Bulange nti baali bookya kukweka bujulizi wona abagamba nti omuliro ogwali emakerere n'ogwalimu okwokya obujulizi. Kati bano bali mu kuggalawo ebitongole bino mbu sente ezibuliddeyo tutuuke mu maaso nga tukutte obuyinza ng'ekyo kitongole tekikyaliyo ng'ezo sente zaabula
ng'abasajja bagabana ssente za NSSF oli abuza banne bannanyiniza obalizibuuza gye emyaka giriba mingi teriba alimanya. So kino kyowulira Yesu Luma gye bulungi nti eno 2% eno bwenjikajo esente zigivaamu waliwo abalaba ssente ezo nga nsava ng'okuzirekera abaziina balina kibafiirwa. So nti wano mu Uganda bannaffe batunuulira omugaati gwo ogwabo okufuna abalala baleme kufuna. Lunyiga akulaga nti waliwo bwatuuka ebyenfuna wano ne balaba okulowoozesa bannative oyinza okugaba abaddugavu mbu ssente z'abayindi oba nabagwira era nga baagala okusindika omuddugavu okukoma ku kintu kimu kyakulima nga biri ebirala babirekedde abasajja abagwira nga babirimu. So mbwe ekintu nti bwajja akutambuliza akulaga nti ebyobulimi ebyali bifudde ebyobujega nga Katikkiro yagezi n'atya obulungi nti kati n'omulimi bw'amala okulima asobola okwambala ettaayi nti kati omuntu kali nga asituse medi gende Busoga ekyakubyamu Museveni akaluka 221 baleeta etteeka eryebikaado kuba bita bikaado ne baleeta pamit eyo banne baddombo ne bagabana zi pamit nga tebalina wadde omusiru gw'ebikajjo. Kati alina pamit nga yatunda ebikajjo ku factory. Kati gwe Medi Kivumbi Capex abalina ebikajjo onoonya ddombo alina pamit kati nga yakubulira ebbeeyi gye mugenda okutunda ebikajjo. Loole y'ebikajjo eyagunde eya tanizi 10 neetuuka okuba ng'omunamu emitwalo 15 ate nga nabyo tebagikuweerawo abantu ne batuuka okwekyanga okwokya ebikajjo. Kakati n'olwekyo nti kakati ekyo ne kisuula ekonome ereetandisa okubuminga ebusoga wasanga ng'omusajja nga mulimi ng'akutte miliyoni 3. Kakati olwaleero mukana akantu nti abasajja bwe baalya Coffee Marketing Board Dr. Besigye yagala agamba nti mbwe truck 7 zaagera ne zibula n'emmwanyi badriver ne balabika naye nga truck n'emmwanyi zo zibuze okukakkana nga cooperative bazisule kwa cooperative zaali ziyina bwe zifudde yo UPC kyeyakola kubatera cooperative UPC nezifuula mbu abazikulembera ba UPC ne baba ne basigaza emmwanyi yaabwe ne basigaza kotoni waabwe n'ebirango z'ofuna akasente. Kakati yono kyeyakola n'agamba abantu bano abali empowered economically ng'ate njagala politics wa siyaasa sina nnyo emplanninga kukola abantu bano sigenda basobola kansooke insule Coffee Marketing Board bafune amabanja bazingeko kubanga amabanja gafuuka gammwe mwenna nga mugagabana kanaga nti buli omugenda weekolere wekka otandika okwetundira nga weetundira wekka. Abantu ne balowooza ne bagamba gye kwe kuteeka katula tubateerewo n'ekitongole kibayambe. Tetugamba nti Coffee Development Authority mbu yennungi ennyo nga gundi bwayagala okugamba nze akati byonna byonna njagala bisigalewo kuba biinamu amabanja gaffe mu auditing company bwe mala okufanga omufu tebamubanja. Bano abasajja bali mu kuwindinga apo ebintu bino tutuko ebbanga nga tubuuza ebitabo bya gavumenti baga anti kati no minister yagwe kalucha eki sonti wanjise fe mawulire kituyita implied fe mawulire yes Honorable Muwanga Kivumbi what we are implied yes echikusike kiche kiri mu kino kituufu ekidu echikusike sente kiri mu mwanyi kakati point mawulire tukita tutya yes echikusike mawulire tukita echikusike mwe muzudde ga ngabye namulayo bwoti alabika limba yes implied kati kino ekintu ekiri bizokwera UCDA
bagiyita kibuuzibuuzi UCDA akatakitegedde butalujja kubanga UCDA ensimbi zibaliko ebitongole ebirala bali mu kubika ssente zibabbye nkugambye olutalo olwali mugundi mu kitafu ky'abakozi olwatuusa ne minisita n'adduka n'agenda bweri mu exile ssente wano bannaffe babeera balwana bakulaga nga bafumbo ne bagamba nti onanseeko bulangiti naye nga bulangiti si gyabakugamba bano bannaffe tebaliko bo baagala buli nsimbi bo baagala buli nsimbi ng'agifunye bamumanyi nga yenna ayimba muzeeyo abeewo ekintu ekiyinza okuyamba omuntu omulala okufuna ssente nali ngamba n'abasuubuza bamu mbedde okimanyi mbwe emmwanyi olwaleero yebeezezaawo obusuubuzi nga mmaliriza nti abasuubuzi agenda n'atunda biliyoni y'emmwanyi nadda n'aziiwa mu kikuubo emisolo gy'aba Museveni zigirya n'alinda sizoni endala so nti olwaleero kakati abantu ke badde basizaako baagala okubajja mu lifeline so buli wamu awali sente nga bwe gambye Makerere kati tuition emusasula bu URA baagala okuleeta ekirowoozo ne primary school ne secondary school za government ezirimu akasente zonna mu Museveni buli kasente konna bakamukuŋŋaanyize kati abeere nga yekaye taapu gwayagala gwawa ssente nga mwenda bwe mukaaba mukaabira wuwe 89.7